What else do I have? Esebo. Siwa miezi 5. Mungi. Jakuwa miezi 5. Esebo. Kituufu. Tuli mu kulambulana anti. Kituufu nnyo ku luno ate batuteeko eno. Batuteeko ne mu bulambuzi. Balambule. Abalasange balambule. Tuli mu kulambula. Kainela Farms. I'm married. Very strong. Very bright. Amari, just behind Mama. Kick you. Olivia, who is next? I'm Chica, right? Next to this one. Next to this one. I think the last one is this one. How was it? It was good, eh? Don't touch my lap, eh? Hey. Hey! Hold yourself, my friend. Hold it very tight. Very, very tight. Why very tight? Because you might fall down. Are you sure? Yes. You cannot fall down. You can. Why? Just hold. What can make you to fall down? Very, 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 very. It's very strong, eh? So, how was the experience? You tell me. Come and tell me the experience. How was it? Good. The experience is good, eh? Yes. You enjoyed? Yes. Okay. Akalembo wedde. Kaweddemu. Kaweddemu dda. Kasita nnya mu kisaawe ekyo. Eso. Nondaba. Eh. Nante ku balance went. Eh. Ogenda kulaba.
Eso. Eso. Kenkuka. Eyabikenkuka. Eyabibanguka. Okuvayo nga ne classes nzigabye. Ez'abaana Uganda bajje bakola ebintu bineeno. Bayige ebintu bino batandika byekolera. Ng'oli w'amaanyi. Wazivugako ozivule muvuzi wazi. Njirinyemu wali. Nzizo okubanza omukube kwa mujjo sindika okuli party presentinga. Bakiikirira. Rwanda tubiyita by'amannyo wenu kumbe omukugu wuno era ogenda abazi drone nga zibuuka wali olabe kamera zonna nga zivuddeyo tewali muzannyo Gweleka njiteke ko butesi wano yenga lekomalo kujambalira tosa kujambalira nga kuliko enkofiira nedda eno ntono element ntono afune element ennene nekano kadde wano mu kamoto so muganda uno kangende nange wali nnyumirwa mu kato mwana wavuzemu nzitiezo nzitira ddala eyo bogireetako gundi kolya keso ezo emu bweti kumenya omugongo nga yakumenye dda yakutadde dda wali wansi zakwegendereza ddala kitegeeza awo ebeera loyo lw'ensonga nti oba ogikute bulungi naye singa oba oginyiizaamu ekirala kisolo ky'amaanyi nnyo amaanyi gomangi kubanga yo si ya muzannyo kuzannyirako era gy'olaba eyo yalina kuba mu nsiko yalina kuba nsolo ya mu nsiko naye abantu nga tuze tuevolving tuze tukyukawo tuze tuteminga ebintu bingi horses byebintu bye twasobola okuteminga kuba nti tuzikola ki nti abantu bazifuga ne babeerako nazaawaka okuzikunyunyulako akatono zizimu kuzisinga n'omutima omunene mu bintu Katonda bye yatonda ayishwa amatu gaaze ago galinga antena kizitusinga nti fe amatu gaffe tegasobola gabeera wamu awe kituufu agayo geetolola agayo weeraba nga no netiwaka weeva ng'etunuzaayo nga siza bulijjo zeetegeeza ojja kiraba bisolo biso sensitive bwe kukkiriza ogikwata ku liiso bweti eba esobola okulya nti omuntu alina kyasobola kuntuusaako eba esobola olya mutima gwe nti ndi seefu fembi ezikuuma bikuuma nnyo eriiso lyayo bikuuma nnyo wano eno olaba wano ku mumiro wano abantu nga bakutomanya ebyokke naye eri nga yatabuse ogikwatako awo eba eraba ng'otwala bulamu bwayo erwanira obulamu bwayo kuba batugambye nti oyinza okuba otambula weerifu okulaba nti ekuwulira ng'ojja otherwise biba bibise nga tekuwulira n'ogisembeere kuba tteke ti ate tteke yaayo mbu ekkubira wano bakulonda semba bule soba n'ebyo ngenda ali ngivugemu mbalage ebitambula mbibalage ne byembagamba face to face kansubire munanyumirwa atwesunze nnyo era ffe kati katulambule naawe katulambule n'omukugu wuuno lambula Uganda lambula Kayenera wano endogoyi kulikayo welcome back be careful. Wow. How was the experience, madam? Derek, hello. teach her how they... Let me take this. How was the experience? So good. I'm so happy. I feel my ego is... Okay. Have you ever tried this? No, it's my first experience and it was good. Okay, the first experience? Yes. Wow. No, I love you for that. Yes. You guys should pay me for this. Advertisement. Yeah. Thank you. Okay, omukugu nakadeko najigendamu. Ali mukweteekateeka. Ali mukweteekateeka kadde konna agenda kugikwatamu mujja kumulaba. Nze sabaddeyo tebashutize ku makya ate bwe tuba ntetudde eno dakiika emu nveeko tulina omukugu bamuyita Derek bamuyita Ssenyonyi Derek agenda kugirinyamu wano awuyo agenze Horse department omukulu oyo yakulira abazirinya n'okuzivuga yakulira abazivuga
Akulagirira bw'ogirinya n'akuyambako. She's fearless like you. N'ogirinya n'akuyambako n'ogivuga. You guys, you don't know how I'm feeling. So kati basimbudde. Vayo! Ejja kukuba eyo gira. Aya basi. Hey. Babo. Dadi kitutu. Ono alabika mukugu waayo taagaana kumu. Taagadde bamuyambeko. Naye ono kyeka obukugu bwayo ayina bungi. Gola emisinde gyagitwala. Agambye ensimu yange. Otyamuuko. Tagitutumiza nno. Kasoosi k'omumwa ne weta. Kati enyumirwa naye muliye. Owange toginyiza ne tukuba. Aya yiye ejja. Babo. Babo zonna zote. Onagimanyi baba. Onagimanyi. Kati mbuki. Onagimanyi baba. Nze munnabusiro sobola kugituulako eyo. Nze. Ofuluma oba. Yinze. Waliye nange ninze wano. Ogenda kugitulako. Katonda wange. Baleese endala. Misconcept. Naye bale bagireeta wano. Mwana. Maliza. Ndine munywanyi gwe nga tovuga. Munywanyi gwe nga tovuze horse. Owange nze nyumira mbalaba. Kiwomera matama. Ate owange omutitiza abaawo nga mujulizi. Oge byabadde bityatize nabadde mbiraba byonna nga byatandise. Abomuzira bakaba. Omutitizi. Baba bakuba bulati. Yowaffe yasimatuse. Songa nekukumye bwekukumye. Ekituufu. Kakati wuno yagituddemu naye mubaleetedde kaabawe. How was the experience, madam? What is your name? My name is Paris, and I had fun. I enjoyed it. Okay. Oh my God, it was a 10 out of 10. I promise you should come to Kainela Farm. Yeah, Kainela Farm. I promise. It's worth it. It's worth every penny. See you. Okay, thank you. And first, wait, is it the first time for you to... No, this is my second time, but this is better. Oh. This is nice. There's a difference. Had fun, yes. Okay. Thank you, madam. So abantu banyu era ke mbadde njagala naye nayo njitya njagala kumubuuza owange owulira otya nga bakutuddeko nga bakuvuga ekube so people are enjoying abantu bali wano banyumirwa ndogoyi njagala nayo njibuuze kakati bw'owulira otya nga bakutuddeko tuweeko ku mawulire owulira otya tusaba otunyonyere owulira otya nga bakutuddeko nga bakuvuga tayogera tavaamu kigambo Gang up, okay. Let's go. What I do?
Okay, bye bye. Okay, friends, bye bye. Bye. We're going end time from now. We're switching off. Abalasange mugundire tumbire eno embabire tubabire nabalira balire kalo zibalire n'olugembya lukalire.